ati lwaki temubuuza Ssenyonyi oba mubuuze Bobi Wine abannyonnyole ssente Ssenyonyi ze yafunye. Lwaki mmwe bwe baba bagamba Museveni abaleetera ssente abaleetera programu za gavumenti lwaki babagamba ne mutazikwata? Lwaki bo bakwata? Lwaki Ssenyonyi? Nze ekibuzo kyange kiri kimu mwenna bwe munaakiddamu nze njja beegattako. Lwaki Ssenyonyi yakutte essente emiliyoni 650 nga yagamba Mpuuga nti Mpuuga yakutte 5 yalidde? Lwaki Bobi Wine tanyega ku kintu ekyo? Bebe Cool okusunguwala n'okulya obuwuka enkya y'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 6 Novemba omwaka 2025 abadde yakalandinga bw'ati mu bitundu bya Busoga naweereza obubaka obukambwe eri Joel Ssenyonyi ate era mukadde ke kamu ne His Excellency Bobi Wine atwala ekibiina ki The National Unity Platform ng'ono yeemulugunya ne Ssekwemulugunya yenna mwagambira nti Joel Ssenyonyi yalidde obukadde 650 bweddu ate agamba nti teyakomye kubanga alya buli ssente zino. Ye nga Bebe Cool yeewuunya lwaki bano bo baba balya akasimbi ne kabawoomera ate nga bagaana abantu abalala babawagira okulya ensimbi eza mwami Museveni. Wano no wabagambidde nti mukyuke mudde wa President Museveni. Bigambo Bebe Cool ayogedde bingi muko naye lubaale w'omulamu tasamirirwa. Ssenyonyi teyafunye ssente. Ssenyonyi yafunye miliyoni 650. Ekintu ekyo ate najja n'agamba nti yazifunye mu mateeka. Mpuuga bwe yali afuna emiliyoni zaali bimeka 5 yabagamba nti yazifuna mu mateeka. Kati lwaki Ssenyonyi yakkiriza ssente ate yazikiriza ku kadde ak'akalulu? N'olabira ddala abasajja abavubuka abataabo nga bawuddisiza bannayuganda naddala abannakampala n'abantu bawano kuyita mu bantu baffe abeeyigaamutegeera yammwe. Kati lwaki temubuuza Ssenyonyi oba mubuuze Bobi Wine abannyonnyole ssente Ssenyonyi ze yafunye? Lwaki mmwe bwe baba bagamba Museveni abaleetera essente abaleetera programu za gavumenti lwaki babagamba ne mutazikwata? Lwaki bo bakwata? Lwaki Ssenyonyi? Nze ekibuzo kyange kiri kimu mwenna bwe munaakiddamu nze njja beegattako. Lwaki Ssenyonyi yakutte essente emiliyoni 650 nga yagamba Mpuuga nti Mpuuga yakutte 5 yalidde? Lwaki Bobi Wine tanyega ku kintu ekyo? Kati mwe mbabuuliza nti mulwana ki? Mwegatte ku programu za muzeeyi mangu ng'obudde bukyali, muve ku ebyo. Gamba abavubuka naddala abavubuka kati bano abakyesiriwaza beesiriwaza gamba ebyo byonna byogeddwa Bebe Cool nga busungu bwonna abulina ku Joel Ssenyonyi n'okuba nti yeemulugunya ne Ssekwemulugunya yenna. Bakira Bebe Cool abyogera waliwo abantu ab'enjawulo abamwetoolodde era abamwegese amatu n'okuba nti nno bakkiriza buli kimu ky'abadde abagamba. Wabula ekibuuzo kibadde kimu. Bebe Cool abadde yalabyekokko okwesambajja kwa ssente zino okuva eri Joel Ssenyonyi n'okubeera nti Joel Ssenyonyi ensimbi zino naye agamba nti tasobola. In fact Joel Ssenyonyi yavuddeyo ne yeegaana ensimbi zino nannyonnyola n'okunnyonnyola nti newankubadde nga ssente zino yazeeganye nti tazikwatangako, singa omuntu anaavaayo buvi n'amuteera ssente zino ku akaawunta, Joel Ssenyonyi agamba nti ezo ssente tagenda kuzikozesa. In fact Joel Ssenyonyi agamba nti abali mu kutambuza emboozi zino nga Bebe Cool bw'omuwulira agenda ayogera, bano batambuza kalebule, bigambo bugambo bye batamanyiiko mayitire, wamu n'okubeera nti tebamanyi mutwe n'amakulu ga bino byonna. Badde basaasaanya kalebule kunze nga bagamba abamu kumwe mubirabi nti Ssenyonyi naye bamuwadde akasiimo simanya miliyoni 650 ow'ekibwe zityo. Okusookera ddala kino si kituufu nti nina akasiimo ke naweereddwa era nzize empakanya embeera zino era nkyaziwakanya era kekanaabatanda ssente zino ne bazisindika ku akawunti yange kuba buli kanaku nkebera akawunti okulaba nti tebazikanyugayo nga sitegedde. Kenzirabirayo nti bazikanyuzeeyo njagamba banka yange muzizzeeyo gye zavudde kubanga ssente zino nkyamu.
kyovudula bazikola wansi wa bakikola wansi wa meeza. Bigambo bya Joel Ssenyonyi oba oliawo ng'ayanukula Bebe Cool ne banne bwe bagenda batambuza ebigambo wano na wali nga bamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo okugamba nti ye lead of opposition omusajja omulamba yakutte ensimbi obukadde 650 ez'omuwi w'omusolo n'ateeka ku ttama. Bakira bino bigenda okutuukawo Bebe Cool nga yakamaliriza okuva mu nsisinkano eyabadde eyakafubo ne President Yoweri Kaguta Museveni. Era Bebe Cool okutandika okwogera bino by'owulidde ayogera yakava mu State House era ng'akyawunya ne State House oba akawoowo ka State House oba oyinza okugamba bw'otyo. Okusinziira ku nsonda enneekusifu era ezeesigika zigamba nti Bebe Cool okugenda mu State House si wano teyagenzeeyo nga kyetwala. Yayitiddwa omukulembeze w'eggwanga. Si Bebe Cool yekka n'abalala nga bwe mwabalabye kwabaddeko omwana mulenzi Chameleon at the same time ne kubeerako ne Catherine Kusaasira. Kati okusinziira ku mwana mulenzi Kasuku Kukuwazabanga agamba nti well Bebe Cool and his team of musicians have been personally invited back to the campaign trail by Sevo Yoweri Kaguta himself. He met the team last night and as you read this music atokota bread and butter it is for the birthday singer. Kati Kasuku yagamba nti bano bonna nga wabalabye mu State House President Yoweri Kaguta Museveni ye yabasamoninze oba ye yabayise era mu kutuukayo ensonga lwaki yabayise yabadde ensonga yakubaza ku campaign trail ye. Emabegako wabaddewo ebibadde bitambula nti Bebe Cool ensonga lwaki mubadde temukyamulaba ku campaigns eza President Museveni nti lwa nsonga wandibanga babadde wajjawo obutakkaanya wakati we ne Eddie Kenzo. Era nga bangi bakuba nnyo ttooki ne batunuuliza bw'oba ojjukira President Museveni bwe yayogera ku lunaku Eddie Kenzo lwalonkinga album ya Yoweri album. President Museveni yatunulatunula ng'anoonya Bebe Cool nga talabwako. Era nayo ebadde question abangi gye babadde batunulako nnyo n'okusongamu ennwe n'okugamba nti Bebe Cool aliwa. So this time round Kukuwazabanga tugamba nti Bebe Cool, Chameleon wamu ne Kusaasira. Ya Kusaasira campaign abadde azibeerako. But Bebe Cool ono abadde talabwako. Nti bano baayitiddwa buyitwa era president yennyini nga yabayita. Kati abandi ne bagamba nti ge gandi b'amaanyi gano. Bebe Cool gayinza okuba nti asimbuliddemu n'okubanga yatwaliddemu daddadda ne the leader of opposition. That is also a question there. Think tutunuulire ku bifaananyi bino. Kati ebifaananyi bino biraba. Bifaananyi bikubiddwa olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 6 Novemba omwaka 2025. Bifaananyi bya abavubuka ab'enjawulo abavuga zibooda nga bambadde amasaati agaliko ebifaananyi bya President Museveni. Bakiranga ne helmet ze bambadde nazo ziriko President Museveni era za yellow. Ebintu bino ebyandiba nti byonna byabaweereddwa NRM. Kati bano boolaba bali ku campaign emanyiddwa nga the Unstoppable UG campaign. Bano eno Unstoppable UG campaign abamu kubagitembeeta Bebe Cool ali omu ku bo. Era olunaku olwaleero boolekedde bitundu bya Uganda. Era nga leero balinayo celebrations bagenda kubeera ne Honorable Kadaga eyaliko speaker w'eggwanga omukyalo oyo Bebe Cool gy'ayolekedde. But Bebe Cool mu kutuuka eyiganga eno ng'oggyeko biri by'ola byayogera ku Joel Ssenyonyi nti yalidde omusimbi. Still Bebe Cool atandise okwongera okulaga nti ye ali mu kwongera okwenyweza mu ground mu layini y'okunoonyeza President Museveni akalulu. In fact abeena abasuubiza ebintu bingi n'okubanga bagamba nti waakukomawo abeeko n'ebirala byabongera tomooni ne bwe zinaaba nti campaign ziwedde. Kola project yange ne Unstoppable nengatako kwaba nenkulu negambu alobo kikoze nyo era bwe kyakabi nyo
ale kati ndoza mukama wange owulidde abantu bawulidde kugabira abantu enkumbi ne gambusi awo kiba kirungi ngenda kudda mu busoga genda kampala kumewo mu busoga ndete enkumbi ne gambutu tandikira jinja ngenda komawo ulira ne muzeeyi wamala akalu kampeyini ze ngenda komawo njagala nkomewo ngabire abantu mu byalo gambutu n'enkumbi kumbi emu gambutu is Bebe Cool ng'ayongera okulaga loyalty ye eri President Museveni engeri gye kiri nti omulundi guno n'okumuyita ye yamuyise wamu n'okwongera okunyikiza enjiri ya NRM side ezo abagambe nobaga nti kamene weziggwanze wendi kale kati ebya Bebe Cool ndowooza tujja kubikomyawo atutandululeko ebigere tweyongereyo mu maaso ono gwolaba wano ye mukulu leader of opposition Joel Ssenyonyi abadde ayogerebwako wali but at least nkulazeeko ku video ng'omukulu yagamba nti aba Bebe Cool bali mu kutambuza wolokoso palapase kumansa kalebule hiyantha kale kati autuveewo Joel Ssenyonyi okay tugende ku post ene yakoleddwa the Daily Monitor yataddeyo amawulire gano aga President Museveni ng'agamba nti you've all seen what NRM has done in 40 years neteekako nti Museveni Daily Monitor nga yabadde mu ggulire eni negamba nti musobola okuba nga mulaba NRM byekoze okumala emyaka 4 bweddu nga President Museveni kyategeeza nti ebintu birabwako era byeyogerera kati Joel Ssenyonyi mumanyi kye yakoze yakutte screenshot eyeggulire nno erya the Daily Monitor n'agiteeka ku mukutu gwe wekoledde eggulire nno nga wakayitawo only through a few hours kati n'ateekayo Joel Ssenyonyi n'agamba yessebo Uganda eringa California nga Joel Ssenyonyi ayanukula omukulembeze w'eggwanga yabadde agamba nti NRM ekoledde Uganda era byekoze mu birabye emyaka 4 kati Joel Ssenyonyi n'ateekayo nga akkiriziganya ne President Museveni yavuga nti yessebo tukkiriza NRM ekoze kati ndowooza ssebo efaanana nga California kati wano we tuli ngaba kati Joel Ssenyonyi kati bannange politics kamwesonyiwe kibokoza ndivuga buvusi sajja bakubuuza bikyebyo byatusomera wano kale katugere mu ka sports tujja kukamansulanga kompolampola just tukamansawo ne tudduka Arsenal ekifaananyi kyolaba kya muzannyi wa Arsenal omwana mulenzi ono amanyiddwa nga David Raya era ng'ono goalkeeper wa Arsenal mu kifaananyi kino bw'oba okyetegereza David Raya atudde ku katebe koyinza okuyita kamwasa jjute n'ebigiraavuzi bye mu ngalo era alaga akiirinze ali mu happiness yeeyagala bweyagazi kati kino kye njagala okunnyonnyolako kiki ekifaananyi kino kye kitegeeza ekifaananyi kino kitegeeza nti emipiira gya Arsenal ena egisembyeyo nga Arsenal ezze ku kisaawe gya Premier League okuzannya emipiira Arsenal gyesembyeyo okuzannya ena Arsenal ekubiddwa shot emu yokka ku target ekyo kiwulidde mu butuufu bwakyo Arsenal emipiira gyesembye okuzannya ena ekubiddwa shot on target emu yokka kitegeeza nti emipiira gya Arsenal gisembyeyo ena mwana mulenzi amanyiddwa nga David Raya sente abadde alya za bwereere kati waliwo ekijjaga nange kale bantwale nzannya ku mupiira ndye sente za bwereere
eto bigambe jjajjaawo. So mwana mulenzi amanyiddwa nga David Raya emipiira gy'Arsenal egisembye yeena afeesinze short emu yokka ku target. In fact short eyo mwana mulenzi amanyiddwa nga David Raya yagifeesinga mu mupiira gwa Crystal Palace. Yes, omupiira gwa Crystal Palace gwokka mwana mulenzi ono mwe yafeesingira short emu mu mipiira eno egisembyeyo. Kati ekibuuzo kibeera kimu eri abawagizi ba Arsenal wamu n'abatajagala. Defense ya Arsenal bw'obanga otunuuliddemu abasajja okumaliza emipiira enabweddu nga just game emu yokka gye babakubyemu short ku target, va mu kugamba mbu nno ki ne short eyo gye babakuba era teyanywa. Arsenal amaze emipiira ena nga tebamuteebamu goal nemu mu Premier League. Wabula egyo emipiira ena tiimu zafeesinze zibadde tezisobola kubanga zikuba nnyanda ku target. Tiimu y'abanafu aba West Ham ojja kujjukira Arsenal yagizannya era omupiira ogwo gwaggwa 2-0. Ojja kujjukira nti goal yateebwa Declan Rice mu dakiika ya 38, then goal endala neteebwa Bukayo Saka yali goal ya penalty mu dakiika ya 67. Mukwano gwange tiimu ya West Ham nga bwe yali ezze ku olwo tebasobola kubanga bakubayo shot n'emu ku target. Era David Raya yava mu goal ng'agamba ne kati gloves nayambadde zaaki olunaku olwaleero. Why did I? Then wetumaliriza omupiira ogwo ogwa West Ham gwali ng'enaku z'omwezi 4 October. Twagenda ku mupiira ogwaddako gwali gwa Fulham ng'enaku z'omwezi 18 October. Arsenal yazannya Fulham era omupiira ogwa Arsenal yaguwangula goal emu ku 0. Muganda nge tiimu ya Fulham yonna nga bwe yali ezze tebasobola kufunayo shot n'emu gye bakuba David Raya. Era ng'omupiira ogwo ojja kujjukira Arsenal guwangula emu 0 nga goal eyo yateebwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Trossard. Era goal yagikuba mu dakiika yali ya 58. Abagoberera obulungi akapiira. Kati omupiira gwe twajjamu ogwa Crystal Palace guno gwosobola okugamba nti kale kati koolwo omunange obusajja bwagezaagezaako kko. Omupiira ogwo Arsenal gwaggwa emu 0. Era nga obbi wa Crystal Palace Eberechi Eze ye yakubira ddala abasajja be yabakuba ekipiira ekyo bamukijjukira kyeyakuba omupiira ogwo gwajja n'aguzaamu. Osobola ogiyita volley oba half volley, I don't know how you can call it. Omupiira ogwo gwaggwa emu 0. Arsenal yali ezannya banafu aba Crystal Palace. Ogwo gwe mupiira Crystal Palace yeegagamulako n'afunayo ka short ku targeti. Era nga ka short ako kaali kamu bwe kati. Omanyi ka short akamu kokka bwe kati. Nti at least yo Crystal Palace yagezaako ko kulaba bokisi weeriye omupiira gumu bwe guti. Then even of recent omupiira ogwasembedeyo ddala gwe gwabaddewo November nga lumu Arsenal yabadde azannya bannaffe aba Burnley. Era bw'oba ojjukira bulungi Arsenal omupiira guno yaguwangula goals 2-0. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Gyökeres yakuba goal. Ojja kujjukira nti ambala shirt number 14 era ne goal yagikuba mu dakiika ya 14. Akobadde wakatunuulira n'okeetegereza. Then goal ey'okubiri nekuwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Declan Rice mu dakiika ya 35 era first half tugenda ogimaliza nga yo Arsenal omupiira emaze oguzingako. But I want to tell you bannaffe bano aba Burnley tebaafunayo yadde short ku target. Ekitegeza nti David Raya emipiira egisembye yeena egy'abanafu aba Arsenal abadde atuula mu katebe kamwasajjute oba akatebe kamwami asitamye n'atunula n'agamba leero nno bano sibajja kusobola. Ekibuuzo wamulowooza kati defense ya Arsenal ye defense esinga mu Premier League essaawa zino? Abasajja abatambula emipiira ena nga tebalabyeyo short ebakubwa ku target ng'eriemu mipiira ena ate era abasajja ne baba nga balemereddwa okubakubamu yadde goal mu mipiira egyo ena. Olowooza kigenda kutambula kutuuka wa? That's a question gy'osobola okuteeka ku myeza obuddemu nga answer. Honey bites. Bano bagamba nti ebyokulya by'omwana adda ku ssomero bwe baabigonzera baabinafuya
balina package ezigwa mu line efaananako bwetyo. Omwana tugeze nti adda ku ssomero bogenda mukyalira nga ali ku ssomero ogenda ku vidi kubira aba handbites bagambe mumpe package eyo ntwalireko ku mwana wange. Balina ebyokulya nga daddies, binyeebwa, mawogola, bagiya, yogera ku decorated donuts, yogera ku cupcakes n'ebigwa mu line eyo ku 0709 7875 08. Banafa ba handbites. At the same time, I want to talk about Alson Painters UG. Basizi balangi. Bagamba nti omaliriza okuzimba ekizimbe kyo kituuse essali okukisiiga langi. Oba gwe olina ebizimbe byo wabizimba dda baabisiiga ne langi dda kati langi ekuze ekaddiye. Alson Painters UG bakubire ku 0705 1936 bajja kubanga bajja ebintu babikole bukozi masavu naawe. Tobeera awo ate ogambe mbw ate bwagwa ndeyaso biki mukadde ke kamunagamba nti eddoboozi erituula emabega w'omuzindalo each and every day si ddala yenze abasiddi omusonsozi. Nabwe kisa ekyo kyolina okubanga okola mukwano gwange kyangu nnyo kyakubeera nti olikinga vidiyo eno commentinga kikyolowooza ku stories zino nga bwe nzikuleetedde. At the same time nagamba nti tetugattamu yadde okubaako ke tutoolamu information nga bweri bwe tugireeta mukwano gwange kati kibeera eri gwe commentinga n'otubula kikyolowooza. Thank you.